excited at Ground TV. Definitely, we are young, wild, and free. Young, wild, wild in thinking and then executing what really belongs to us and to everybody. Go out, you. Look out what belongs to you, but no wongo. Look out what belongs to you, but with knowledge. Live within the budget. Hey. Welcome kukaweo kutebo, definitely the sunrise. Gambe Mampita KNMC Omsensei Kampala Wendinyo ne Edwin K. It is the sunrise. Genda bugenzi ku www.groundmediaug.com. Teweda bya kwa from mobile kwetuli ate my channel nako kwetuli ayo TV nayo app jiteke mu kwetuli, and of course ne Green Monday na extra nayo kweri extra app nayo kwetuli nyo tukwasaganya mu ngeri yenjawulo. Banange ngabo mainti akawewo ku table tuba tuyingiddewo ne stories ezitambula mu kisaawe ky'essanyu, that is the field of entertainment. Of course olunaku olwakeseza eggulo tebyabadde birungi mu fraternity ya TikTok. Kuba TikTok is an app nayo ng'eri mu nsi yaayo, okitegeera, nayo eri mu nsi yaayo. Munange oluvannyuma lw'okubanga omukyala ayitibwa mwana muwala, okosi waba osusiza emyaka 23, definitely oba mukyala. Diana Namulinde amanyiddwa ennyo nga Diana Skyz oba Nyash Mama yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuba nti waliwo abamuyingiridde mu apartment ye side z'ekyanja ne bamutta. Bamusse basanze nga agudde awo. Naye bagamba nti security guards bamusanze ng'alina suitcase 2 ne laptop bag ze yabadde agenda. Naye kiki kye twalabye ku mbeera eno? Bingi ebivaayo ebiraga nti this girl, abamu bagamba nti abadde alina abasajja bangi. At 23, she's living in an apartment of 2.3 million billion mitwala 3. Omwana ow'emyaka 23. There's a question mark there. Omwana ow'emyaka 23. You're living in a 2.3. It's not that we're celebrating death. We are questioning the parents. So mwana de waka gamwe basadde be babeera nansana. Doesn't mean by the tebali bubi as such. I saw things that his parents were surviving much as, but then omwana w'emyaka 23 are living a such a life. Temumanyi musajja we mutuufu, and you are comfortably seated in a home and your daughter is out there. Parents, what's wrong? Sagala bintu bya kunenya. I hate okunenya, but then we should find solutions. But before we find solutions, we should first tulina okunoonya ekintu ekitambula. Lwaki Diana Sky ono yabadde alivinga buno obulamu? Bagamba she has been traveling 4 times a month out of the country. Bakola teri nsi gyabadde tagendamu at 23. But your parents are not even aware that you travel. Are your parents aware that you're living in that very apartment? But you are aware? Are they aware? It's sad that that girl, but she's been part of my topic of discussion previously. I've looked at a girl who was very frustrated at that very age. But she was putting up a face omuntu ali frustrated ng'omulaba. Bw'olaba videos ze olaba ezibadde zitandise ng'omwana ali frustrated. You're having 17 men are serving the purpose ate bona ng'owebaka nabo.
I don't mean that she did, but girl child. Wano wenjogerere nengamba, there's some ladies abali musho. Sheila, I think a lot of women want to live like you young girls. Demo babulire ekituufu. Babulire ekituufu sende gye muzijja, because these girls are going to mess around, wanting to feel your life. I want to credit omukyala gwe bayita Fabiola. Fabiola Kasaya kizuula nti kati celebrity life eganye eyokuba nti oliving obulamu obwokuba n'omusajja no naasetolinga naalonga and is living with his man, is living with her man, and life is amazing. Sheila, I don't think abantu bakala okulabika nga Sheila. It is not bad, but by the way oyo mwana naye akikoleredde from young. Ate kiri sinti ye taata we yamutandikisa wansi azamuzimba. Emyaka kati 29 agenda mu 3. Goli myaka 23, you want to live a life of a 30-year-old? Don't you think you're putting yourself on pressure? Don't you think you're going to kuba wesuula mu bintu byotategeera? Woman, are you ready? That's funny. Omwana, 23 years, you're living a luxurious life. We should audit lifestyle. Do you know auditing a lifestyle, Tulavi? We must audit lifestyle, because a lot of women are going to depression just because they want to put up a look. Pleasing us. Abatagala kumanya. Many are pleasing. They're actually having their ladies who don't even. Oh, that lady. Ngakulaga life. Eddie, I don't know if we have any video of her. If we don't, we can actually proceed. So we shall be seeing her in the background. Now, a lot has happened, stories. We don't abakoze chintu echo babi nyo ddala. Naye ate naffe tulina making sure ntwe protectinga mu mbeera ezimu. Waliwo omuwala gwe nabuuza namulaba awo nga ba Bruno bamukyazizza ku kibozibozi. Ne bamubuuza ennyumba gy'olimu ani agikusasulira? Agamba nje esasulira. She was 21, but she was living in an apartment. She was living in an apartment of 1.8 million. Bamuuza okola sikola. Kiki ekireta ssente ezo? Baana bawala 2026 tulina okufomula live within the budget. Don't go beyond the budget, because every time you try to go beyond the budget, nakugambe, you're going to mess around. People are going to use you. Abasajja be muine 18 bayina basajja bakyala baabwe, ate bakyala baabwe nawe baba banyivu kuba bakimanyi nti gwe otwala ssente z'abaana baabwe. Abaana baabwe baali badde bali bulungi, bali mu kuseka, gwe oli living a luxurious life because olina omusajja gw'olowooza mbu gwe okunta naye ate ne bali. So they are going to connive togenda kumanya bad things jejiva. Ne munange omukyala yasobodde okuba nga ate Dana Sky yaleesa bangi badde tebamanyi naye nga she's been a very famous TikToker who travels. It is not bad to live life, but live life that's genuine. Nti omulaba okusebe nze nyumirwa nnyo omuntu nga akwata akasente kakati ne akasevinze mu bugubi, because ne travel yogenda giwa respect. Buli wafuna ekintu ku silver platter, there is no way you're going to give it respect. Nti wetukeera ku makya nga tufunye ground TV mu bugubi, we are going to respect the TV. We are going to put on ties to look good because we love what we do. Watch it again. But then, singa twaja oliya nje nagitukasukira bukasukizi twalize nga bwe twagala, because anyway babi tuwavu we don't. Watch it again. So bingi ebyagenze mu maaso awo, katulabe olumbe abasajja bakoze, abaana bakoze fujjo mu Lumbe. Simanyi Chumi kiki kye weesiga. Kasooka tulabe ekyabadde mu Lumbe, and we gonna come back. Hi guys. Hi everyone.
Uncle Chumi, the Muslim uncle. Ladies and gentlemen, family members, friends, and each other. Can you use English? So, omaika tufe abantu abakuzenga bino tubirama amaanyi tubanako tegalina kubaggwamu okufa kubaawo ate kwa buli omu jasi ekitukaabya notumalamu amaanyi akaseera kabagendeddemu n'engeri gy'abagenzeemu mukitegedde so ntwala okukungubagirako abantu ba famire eno kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe kitalo nnyo ekya muganda waffe kitalo nnyo ekya mositigaal just no esala gyemusabira era gyensabira taata wange ali mutaka ne maama wange n'omwana ono bambi Diana mukama amukole obulungi mu ggulu abamutuusizzaako byonna bye mwamukoze Katonda abasasule mu bunnambiro. Sometimes abantu abamu bakola ebikolobero. Omuntu ayinza okuba takufunye naye ate Katonda ayina engeri gy'akusasulamu kati gwe n'obanga odaaga okaaba naye nga tolina gwe waakuba si bwe kiri naye olwekyo kyewakola okutta kibi walaba omuntu nga ye okwetta nakyo si kyangu nali njagaddeko okwetta nga ali mukomere luzira nali luzira ng'embeera njikooye naye ne neeremerera okutta kyemwakoze kyemmanyi kubassa era ne wano mwayinza okuba mwoyo bali abatuusizaku ono omwana nekyo mwakoze naye ate obanga tonatta muntu newaba alina kyeyakukola okusonyiwa kya buntu singa nakatta abantu nga mukaaga nga bamulina emmeri bata naye ensonyiwa okusonyiwa kya buntu ennaku zino abavubuka temwagala bantu abasingako abawala abantu abatukolera bino ebintu bino kati nga kyebakoze Diana baba baffe betulya nabo abaffe gwe nalowooza yavudde ebbali kumba abadde naye ekyokubiri fe bakyali abalamu abawala basire queens I saw you guys balaba mwenna basire kingi okwegendereza kintu kikulu. Sometimes ntera okugamba abantu nze Chumi nnyo omwenge bwe batannawera ssaawa emu sifuluma mu bbaala ey'okumakya sekirite pakaze lwaki anti ababbi mukulu kino ngenda kukibagamba bino byenjogera ya bwongo tewali gwe ngenda kukaka kutegeera just kirowooza mindset kintu kyemwakoze ku mwana ono kintu kibi omanyi lwakinzize mwomye abafamire mikwano gye n'abalala Diana nze badde simumanyi ebyaddala sigenda badde simanyi Diana namulabidde kwa Shira Price ngamba oh this girl ngabadde amazing ng'ayongera okuba nga ate of course ayogera ku lumbe lwa Diana Sky olwabaddeawo enansana yayogedde ebintu bingi. I love the fact that kino engeri gye kyebrandinzeemu mu ngeri yesesaasasa ate nga munnange she has brought jjukira nti Chumi yasooka kubeera MC comedian, so she has brought that very banter into music and she's putting her brand out there. Bw'oba wali mulimi n'oyingira okuyimba kwata obulimi aspect obutege mu kuyimba then ojja kuba otambuza ensonga. He is
Chinenge chitambe. Chogeddawo ebigambo ng'oyinza ogamba kipasita. Kiyinza okubeera kipasita ate abantu bajja kugendayo mu kyaki yaakyo. Naye abasinze okunzesa nga bakibuuza amabugo nga wallahi tanyega ku mabugo. Wanalabye ttiimu ng'eri gumiti ng'alayika yagikozeeko dda akakola biki kati okwate sente zaabwe bazizze mu mabugo nga baatuuse. Yayogedde n'amazima nti omukazi like Diana ate tamumanyi naye azze kubanga ate alumirwamu naye. Ebyo badde wali maka ga bazadde ba Diana Sky. Tubasasiddeko nnyo bambi n'abafiiriddwa abantu bammwe ab'enjawulo. Bangambye waliwo TikTok omu naye yaviiriddwako maama we musiraamu, yaviiriddwako maama we bambi sorry. N'abafiiriddwa mwenna sorry. Tugamba munange ffenna ekkubo just Mukama alina kubanga ate atwanguyiza jana eyo naddala mbasammwe bagamba ate ffe abakatuliki ne tugamba nti Mukama abawe ekiwumulo eky'emirembe. Yes. When tunabwe nti Edwin yangamba nti Pallaso are you ready and ready? Or your guy Pallaso bamwise Pius Mayanja. How are you Pius Mayanja? Hope you're good. King of the East. Omukenkufu omukubi yakukubira fango ninagiteeka ku ttaka. Najja ate n'abasaba singa mwagala mbasabulirawo. Ne fangoni yali ekaaye. Omusajja yasirisa fangoni. Teddangamu. Mbabuzaako abafangonazi badde ekikaliisa. Muli mutya. Baba kuba ne musirika. Temuddangamu kwogera. Osegera ne munange Pius Mayanja ng'omanyi gwe tumanyi nnyo nga Pallaso yalese Enkiima. Naye Enkiima eno kiki banange kiki Enkiima muzagaze eyasembayo okubeera n'Enkiima yali alimpa tetuddangamu kumuwulira alayika naye ali mu kibira ng'Enkiima. Hope Pallaso doesn't go in the jungle. Ayinza ogenda mu jungle naye natandika okubuuka n'alya ng'Enkiima. So he has brought the Enkiima, agikutte, agireze. N'ebintu by'abazungu bino bye twagala okuyiga nga bizibu. So usanga omuzungu ng'asula n'Enkiima. Usanga omuzungu ng'asula n'omusota. Bane Gisneke yalagawa bangamba Gisneke yasulanga n'omusota. Ng'omusota yafumbirwa omusota. Mu bantu bintu byonna ebiri ku nsobo obuli ku nsigwe n'ofumbirwa omusota. Pallaso naye teyalutumidde mwana jukira kye oba mbu naye n'alaba nga emikwano gimulyamu nnyo olukwe n'atuleetera Enkiima ali nayo agikutte nga bebi agenda mbugikuza. Simanyi yafunye olukusa okuva mu Wildlife Authority kubanga ebyo bintu buli obeera nabyo. Njagala Pallaso mbuulire taata wafunye olukusa olugenda n'ofuna Enkiima. Chemanyi olukusa oba tolwina ngenda kutuma Abitex yatera okuwaabira abantu we batyo agenda n'abatwala mu kooti yawaabirako kone goli ya bugi ye bitamukwatako abyagala nnyo kubanga aba ayagala kubikwasaganya kubassa mu shape. I love that Abe. So bw'olaba ng'Enkiima tekusanyusiza Pallaso mutwale mu kooti. So katusoka tulabe Enkiima ya Pallaso oba abantu bamutamye n'asalawo agende mu Enkiima erinamu omukwano omutuufu. Simanyi mukwano ki? Atulabe ku Enkiima eyo. Abayimbiremu nagala okawulira obuzibu bwe kayina kayimba omulundi gumu tekaddamu. Njagala ogolola amatu ogenda kawulira tuyimba kayimba ketuyimba kayimba gumusagala kuŋŋamba kuddamu bwe kayimba tukwataganye nabyensige Mwana olida bulungi oboti bugezi ngaddemu tekaddamu.
Yes, yo Pallaso na kachimaka gamba no kuyimba kayimba. Omanya abayimbi abo bakola ebintu bingi. Katayika yagenze w'omusawo we namuwa Enkiima namugamba kati eno yegenda okuzaako okikube. Naye I love Pallaso, I love his creativity in terms of art. Kuba kintu akikwasaganya mu ngeri eyanjawulo. 19 ezakaita ku ssaawa 3 ez'amakya ga leero. Tukwebaza yonna gy'osinzira okubanga of course olaba Ground TV eno bagise The Sunrise nga of course tubeerawo Monday to Friday. Fe tuba we're going to be walking into the week. Chovola, we are young, wild and free, and definitely we are living within the budget. Remember, everywhere you are, try to live within the budget. When you go out the budget, you're gonna hustle, you're gonna make blunders. But nange, Valentine is coming, so sort yourself out. Abantu mwongere okubanga ate mubagala mubawe ebirabo. Nze change natandise mbagamba naguze ebirabo bingi naye byabiddwa. So manya sirina sirwa kubati mbadde saagala nabiguze naye abakulu babitutte. So don't hesitate to give, and those who are ready to receive, be ready to give. Okitegeera, because at the end of the day byebyo byetukwasaganya. Otuka, it's a Friday, ngowulira, you don't want to go, but then you have to go. Tugenda kubeerawo ne test vibe, bite and vibe, vibe and test vibe and bite and vibe. Mkulu Umal nga wali ne Asi bagenda kubanga bakuswala ku mukaga kitundu paka musamveyo kitundu. So endeavor to really tune in. Olabe omukulu Umal ne Asi nga bakwasaganya ekintu kyabwe. We are planning after this, we shall definitely be having a movie, so don't hesitate to watch it. Mbabuzaka abantu bali mu Gabon mugamba mutya nentumirako omukyala gwe bayita Karo Awechebando ogamba otya we balokubanga of course wekumideko nembuuzako abantu mwena mugamba mutya agamba tya omukulu Wambare Francis wangambye otera okubeerako nembeera surprise. Thank you very much for everybody that takes the time and actually tuning in. We can never take that for granted. KNMC omusanyisa we Kampala mbadde bulungi okuva gye twatandikidde essaawa emu yennyini, and definitely Wendy ne mukulu wakwasanyisa amapeesa chief producer bamuyise mwana mulenzi Edwin K wali nnyo nnyini ddala waiting for his Valentine. Obani agenda omuwa Valentine. Edwin, who is going to give you a Valentine? Of course. Agambe, his joy, of course. Ajaba amwa Valentine. Let's do like this. Definitely we'll be back on Monday, but don't hesitate kubanga tukachika ku YouTube channel ya Fenayo kwetuli gendo tekeko programs olabe owochinge our YouTube channel jijanja wazi. Mubadde balungi, mubeere bulungi. Challenge simbula ka it's all about my life. Repeated it, you busy. You busy. Me busy. Me. Kanyende mubembogo obujozi bobagwemu. Ntukubekuuka namba. Koleta family yankerebwe. Omubanda alopye ku police.